tubeera n'omusomo gwe gutyo anti kati kyebatendo Nebitata lokotwa kulora gwe ngolesa kati ate gwe kwese kamala ate ndi muntu alese katono leero tujja bate tutambula bwe muntu mukkirize bwe muntu muwo mukisa akatono n'akalene kalese tulombe nakyemalira n'omutima gumu zansolo ali kumpi anumye omuntu buli kaseera ndaba mpitako nengamba omusajja ennyumba gye njagale era mission ndimere ngamba abaana zera bija biri mukaka simwesunga nnyo banga njagala kujjako Museveni nga bila mukaka tinatuuka abaana twende tumanye ekyo tipira biri mukaka tujjako Museveni banga Museveni tumujjako bila biri mukaka bo benyini bayinza okumwejjirako ne basuspendinga constitution ne basuspendinga parliament olutwa tulukuki kati abesunga ebifo bya bila biri mukaka batuziza mabega banga ffe tumanye ebiveri munda nabo benyini besunga either muhoza wambe kitaawe kasamala okuwamba kitegeeza ki suspend parliament suspend constitution atokola kati emyaka 10 ngata atabu yatukala kato kuba mujana mwaka paka kyenda mweki twakuli kuki so we must tell our people twajja kubanga ddala tusuubira environment eri better bye tugenda okusanga buli kaseera kutuyiwira amagye na kutulemesa na kulemesa nkiiko zaffe so tulina okukola obutaweera okulabanga ddala tutwala mu maaso okusookera ddala Wakiso district naye n'okumaliriza Uganda gye twetaaga entebe yaffe gye batuwambako tube nga tugitereeza sabo SG Wakiso eno tusaanisa okulaba era bwe nabadde mbagamba okumubuleza nabagambe nze sikola kintu kyenjagala kifulopinge kubanga situfuna njagala tukikole tuachieve objective okutwala maaso enjiri n'enkyukakyuka njagala basiima olw'omulimu gwe mukola kinzizizaamu nnyo amaanyi okulaba abakulembeze baffe nga bonna bakwatagana nti ekyo kyamaanyi nnyo nti ekiri waggulu abantu betukulembera kasabalaba abakulembeze nga bakwatagana nga bakolagana wansi eno kibeera kyangu era omulimu guba gwanguwa nnyo so nammwe abavuddeyo abakkiriza okuba traininga kyamaanyi nnyo nti ffenna tulinganga amasimu ga Android naye buli skill gyoyiga ebeera nga app ekufuula better than you were so ebyo byetuyize tugende tubiyigirize bannaffe tulabe nga enjiri tugispreadinga mu ggwanga lyaffe kubanga buli lunaku Museveni lwamalako ng'ali mu buyinza yayongera kwenyweza so ffe tuleke kwebaka naffe tukole nga bwe bakola bo bakola kulaba nga benyweza bukulembeze naffe tukole nnyo okulaba nga tubalabisa kubanga gemaanyi getulina ebyo ebigambo byange abantu baffe bakyawambibwa bakyabakwata mu bumenyi bw'amateeka ate basinga okutagetinga Wakiso district mukimanyi bulungi nnyo ekiwamba abantu kiri wano okusinga so tukozeewo ki okulaba nti kino ekintu tukivumirira ate ne tukirwanyisa mu buli ngeri abantu juzi bakavuma Jamshid bamuteekako omusango nti bayonoona drone gye baali bazze bakwatiramu naye ate bwe nababuuza ki ekyagenda mu maaso ne bagamba nti locals ab'ekitundu actually bwe balaba drone ng'ezze ng'etandise okuwamba abantu ne batandika okikasukira amayinja kati omusango ne baguteeka kubaze kukwata kiba kitegeeza ki abantu baffe tubakunge kulwanyisa ekiwamba abantu mu buli ngeri balimo okukwata abantu baffe ng'abakwata nseenene ng'abakwata ki mukimanyi bulungi nnyo bino bya ADF n'ebirala kati batandise okugezaako nnyo okubikozesa okutta abantu nga tebanabawozesa tebatute mu kooti n'ebirala kati bakusanga waka ne bakuba amasasi ne bagamba obadde wa ADF ebyo ebintu bye tulina okulaba nga tuvumirira ne tulwanyisa mu buli ngeri bali wano aba NUP abamu bakunga abalala elected leaders era ekisooka mbebaziza nnyo okulaba nti bategese guno omusomo ne boogerako ku nsonga eziruma eggwanga naye okusingira ddala okubangula abakulembeze baffe ku mitendera egy'enjawulo ku biki balina okukola butya balina okweyisa pulezidenti waffe owekitiibwa Kyagulanyi Ssentamu Robert ate era nnyo kyogera nti buli muntu yenna alina wanaabeera abeere Kyagulanyi weeyo kati kiba kitegeeza nti abakulembeze baffe byonna gye banaagenda balina okweyisa bulungi ate ne balaba nti values zaffe zetutambulirako nga NUP bazikwata tuli wano n'abaana baffe abateekebwa okulaba nti bamobilizinga ate Wakiso district abaana abo bwe baali bakabeera appointed bantuukirira ne bantera balinayo meeting headquarters ekamuca ne basinkana the nucleus executive basinkana ne twogera naye nali kugaba
nagezaako okubalaga nti kyebalimu twakiyitamu naye engeri gye twakiyitamu we were aided, we were inducted, we were facilitated, batuteekateeka ne mbagamba nti ku stage gye ndiko kiba kya mutawaana we bakotogera nze nesikole ekyo kye bankolamu kubanga kijja kwanguya omulimu gwakukola kino and ne mbanyonyola ne political situation gyetukoleramu ate nga baganda balina olugero nti enswa bwekyusa amaaso nga naawe okyusa envuba so tuteeka okukola buli kintu if it is an abnormal situation then we have also to act